وعلى آله وأصحابه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. twebaza Allah subhanahu wa ta'ala obudde abutuwadde obusobozi bubwe mu kukyusakyusa obudde mu kuwanirira obulamu bwaffe era kusalawo kwe. Ye Allah subhanahu wa ta'ala twongere okumusaba atwongere obulamu. Allahumma amin. Nze Alhaja Abdussalam Ali Kinobe nate ekiro ky'olwaleero azze okukujjukiza ku nsonga yaffe ey'okukwataganira awamu obwetaavu bwe buba nga buzze. Ekiro ky'olwaleero tuyinza okutuusa ku budde bulijjo bwe tutuusaako obw'essaawa 4 oba tuyinza obutabutuusa. Olw'ensonga tulina ne banywanyi baffe abalala abali e Bungereza kulemberwamu Dr. Kasato Rashid n'abalala, ate ne wane e Uganda era nawo waliwo abakulembeddemu nga bakulembeddwamu Imam Kasozi. Waliwo omulimu ogw'enjawulo gwe bagenda okukola insha Allah nga gukwata ku ssomero lyammwe erya tahfidh eya Musa kasubindo ye Musa awekyebando mulago kyebando wakati ndoza wa mulago ne Kanyanya awo ekyebando waliwo essomero mujjukire mabega kaweera Imam Kasozi yakyalayo naffe ne tukyalayo ne tiimu endala zize zikyalayo. Waliwo ekizimba abaana bafuna obuzibu bw'omuliro kakati bannaffe abali e Bungereza baagadde nabo insha Allah olwaleero bayambeko kyonna kye banaaba basobodde. So ne tugamba nti nga bweri nti program ya kuyamba kudduukirira nkukulaakulana charity tetulina buzibu ate nga bali bwe budde bafunye. So bwe mulaba nga bwe tunaalaba nga bali ready, of course ebyuma byaffe kamera zaffe zamaze dda okuconnectinga ku b'e Bungereza n'aba wano zamaze dda, naye wakyaliwo topiki endala gye bakyadiscussinga naddala ekwata nnyo nnyini ddala ku bakyala ku nsonga ya fibroids gye bakyamaliriza. Banaaba bagimaliriza ne bajja mu mulamwa guno. Of course nze nja kubanga mbasiibula insha Allah ate olwo twegatte ku bannaffe abo babe nga batutwala. So kyenjagadde okuteekateeka nti bw'onoolaba nga ate tetutuusizza budde buli era ne bw'olaba nekinkerezaamu katono sigamba nti abadde tannatuuka nedda, abadde waali okuva ku ssaawa 1:00 naye ekinkerezaamu katono kulaba oba bagenda eri topic gimaliriza badde kweno in time, naye netugamba nti kasita omulimu gwe tukola gwe gumu, bwe guba nga omulimu gusigala gwe gumu, naffe katubasookeyo bagende okujja nga tumaze okwera olujja insha Allah nga batambula bulungi nnyo nyiri ddala. N'olwekyo ayina kati kyalina teekateeka era tandika okuweereza ku 070 070 715 715 070 715 715. Yes, twagala babeere nga insha Allah bagende batusangeyo nga tumaze okuyera ekkubo. Ate naawe ali bwabanga bali abali e Bungereza oyinza okusanga bambi nga n'ebizibu balina bingi naye nga bafissaawo akadde ne baga nti
kampeeyo nange swadaka yange. Ekisooka kambeeko kyenjiga, ekyokubiri kampeeyo swadaka n'abaako kyawaayo. Ekyo nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti naawe ali wano kola kyekimu. Si lwakuba nti bali bagagga nnyo, no. Era nkukakasa okusaddaaka, okuwaayo mu charity, okuyamba tekukolebwa mugagga, kukolebwa mutima. Oyinza okuba nga Allah akuwadde byombi, n'abanga akuwadde omutima omugabi, ate n'abanga akuwadde ne ssente. Ate jjukira ebbanga ly'omala ng'olina omutima omugabi, Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiza ne riziki n'akwongerako. Buli lw'ofulumya n'akwongerako, buli lw'ofulumya n'akwongerako. Era mbakubiriza mugufuule mulimu, mu kifuule kya mbeera, mukikole nnyo. Tukitegede, mukikole nnyo, obeere nga buli kaseera obaako ky'osaddaaka. Buli wolaba wali obwetaavu waayo. 07776 4 4 2 0. Bannange tukyali ku nsonga y'eruuka. Newankubadde nga wiiki eyo tugenda ejja insha Allah tugenda kulaba bwe mulaba tuleesewo ekira, naye era still byebiki ebyeruuka bikyatambulira ddala nga tujja kubanga bwe tukwatagana, bwe tuleetayo kino, bwe tuleetayo kino, bwe tuleeta ne kino. Tulabe ng'ensonga zonna tuzikwata mpola mpola, nga bwe twaleeta owasidi ne tuleetayoko ku baali beetaaga yidi bannamwandu, kati bwe tujja okuba nga tutambuza insha Allah. Naye nga emizikiti, amazzi, amasomero, eruuka tukyatambuza. So kati tulaba ku ddakiika zino 16 eziyise ku ssaawa 3, njagala tube nga tusimbula insha Allah. Abatandise okuwaayo n'abalala balabireko 07776 4 4 4 2 0. Ereeta amannya Salam Charity. Njagala tulabe nga bali tebannaba kujja tugenda kubasooka na ssente mmeka, kubanga ab'obukadde bajja, mpaddeyo akakadde, omulala mpaddeyo kamu kitundu, mpaddeyo 3, mpaddeyo 5, bajja. Naye nga bwe bajja, naffe tulabe obusobozi bwaffe buli luddawa. Mwana ttu ekyewunyisa ojja kusanga ne muffe asobola okuwaayo akakadde mwali naye enniya. Oba oliawo bali bayinza okubeera ku mawanga, kubalaze bingi noga siyinza butasaddaaka, siyinza butayamba. Naye naawe wadde tonnaba kulaba bingi, waayo. Owe 10 giweeyo, owa2 gasaddaake. Bw'abanga Allahu subhanahu wa ta'ala akuwadde obusobozi, gasaddaake nga Allah akyakuwadde obusobozi. Ekyo nkiddamu, nga Allah akyakuwadde obusobozi, kubanga kisobokera ddala akaseera ne katuuka ng'owulira omutima gwagala naye ng'obusobozi obukikola tebuliwo. Ng'owulira oyagala okusaddaaka naye nga z'osaddaaka teziriiwo, n'otuuka n'okugamba nti waakiri omwana wange ampole, omugwendi naye ampole, omwami ampole, omukyala ampole, ani mpeeyo. Naye nga wallahi nga n'akuwola olaba alina naye nga tasobola kukkiriza. Kitegeeza waayo nga Allah akyakuwadde obusobozi obuwaayo, ng'ekiseera weekiri ekiwaayo nga tekinnatuuka ekyo ekikulemesa. Ekiseera kisobola okutuuka nga ne ssente ozirina naye nga n'akulaba ng'osaddaaka agamba onaabadde ki? Abaana bo babazukulu oba yakujjanjala onaabadde ki? Tuli mu kunoonya ssente za kuwaayo buli lunaku. Allahu akbar. Waliwo nina mukwano gwange omu, Allah, nina mukwano gwange omu yanyinyonnyodde ensonga ze. Allahu akbar wallahi alhamdu. Obwetaavu bwalina naŋŋamba neetaaga naye nga
ayaggayagga talaba neetaga miliyoni 3.4 naye Abdussalam ntuuka n'okugamba nti oli ne bwankwatira 10 n'akimpa mpisa emikono mu maaso. Kati teebereza omuntu ali mu mbeera eyo ey'obulwadde yeetaaga miliyoni 3.4 nga yeetaaga amuyambako wadde 10 yeebaza. Kati omugayo tyakati esaddaaka okuggyako nga imaani nkwafu nnyo n'agamba nti Allah bw'omuwa ate akwongera, naye bw'eteba nkwafu nnyo weekanga takisobola. Allah nga tannakutuusa mu mbeera eyo, saddaaka 0776 444 220 oba 0707 715 715 tegeeza 0776 444 oba 0707 715. Naam, katulabeyo sofa abasoose. Naye bwe wabanga twogera ku b'emitwalo 5 ab'emitwalo 10 ababiri naawe alinawo 20,000 nga Allah zaakuwadde z'oba owaayo, naawe alinayo 7,000 nga Allah lwakuwadde lw'oba osaddaaka, naawe asobola siringi 5 nga Allah zaakuwadde z'oba osaddaaka. Obusobozi bwe bukyali awo, Allah omusabe nti ayi Allah mpaddeyo zino lwakuba bwe busobozi bwange, naye nsaba nange ompe, senga onnyongera nja kwongera. Tubeera nga Nabi Ibrahimu alayhi salam, beera nga ye jjajjaffe Ibrahimu alayhi salam. Ekyafaayo mukimanyi, ekya okusala omwana Ismail alayhi salam, Allah yamulaga nti ayi Allah neetaaga, naye ne bw'oba ompadde kino. Allah n'amutesitinga era yali asazeewo, si yali wabula yatuukiriza. Allah n'amukyusizaamu. Naye naawe lweyamweddaloga nti ayi Allah bw'ompa nja kwongera, era bw'aba akuwadde yongerako, nga luli obadde otambulira mu 1,000, 2,000, 10,000. Allah n'akusitula, naawe situka nti leero kasaddaaka emitwalo 5, kasaddaaka 4, kasaddaaka 10 biidhini rrahman. Munaffe n'abaanenya Mariyat yakulembedde ekiro ky'olwaleero ne sirinsi 10,000. Saara Kajoba n'abeera owokubiri n'omutwalo. Nakamanya najja n'ogumu 10,000. Interswitch East Africa oyo ye agikozesezza n'aweereza 2,576. Hajara Wamala asaddaase 2,000. Ahmed Kizito 3,000. Isa asaddaase omutwalo. Muhammad Kigundu n'asaddaaka 8,500. Mariam Kalisa, mashallah, Mariam Kalisa n'asaddaaka emitwalo 2. Madina gumu 6. ate Mariam omulala n'awaayo 2,000. Sofa so good. Tuyimiridde tutya? We twogerera kati akulembedde wa mitwalo 2 ye Mariam Kalisa. Mu dakiika zino 23 akulembedde ye Mariam Kalisa. Owokubiri gwe tulina wa mutwalo gumu mu 6 ye Madina. Anti ensonga yaffe ya Airtel mugimanyi ennaku zino Airtel kasitoleeta kasitoba nti oweereza kweri 0707 oba ene Airtel egenda kuleetako erinnya limu. Bw'oba oyagala gombi galabike okozesa Airtel merchant gye tugenda okukuwa insha Allah. So akulembedde Mariam Kalisa emitwalo 2. Owokubiri ye Madina omutwalo gumu mu 6. Owokusatu Nakamanya omutwalo gumu mu 1,000. Owokuna Saara Kajoba omutwalo gumu. Kaakati mpozi bali wamu ne Isa abo bakwataganira ddala ne Isa naye omutwalo gumu. Isa yakiikiridde mu 5 n'omutwalo, abasigadde bonna 4 bakyala. Abaami musobola okujja kwonna kw'obozze, oba ozze kuvuganya ne Mariam Kalisa, oba oga nti kamulage kamuyiseeko eggaali, oba kyonna ky'osobodde oga nti nze nja kujjira mu 4,500 wonna ky'osobodde. 0707 715 715. Allah bw'abanga akuwadde kyakuwadde
laga okusiima gyali. Ate tutera nnyo okweyama ti ai Allah nompa kino ngenda kukola kino, ngenda kusaddaaka. Allah n'akuwa ne weerabira kye weeyama ti ai Allah nyinamu 5,000, Allah senga abadde ampadde emitwalo nga5 nandisaddaaseeko 2. Laba Allah waakuwa 8, osabye 5, wayiseewo wasobola nno n'okuyitawo nno ennaku nga ziizo. N'akuwaamu meka? N'akuwa 8, gwe yali agaana ampa 5, naye era gwawadde 8 n'agaana n'1,000 okulusaddaaka. Oba eyali aga nti nsaddaaka 2 n'anoonyeraga nti wayi kale kansaddaakeko 1,000. Allah bw'obanga omusabye n'akuwa ng'olina okweyama okw'enjawulo kw'okoze, kutuukirize. 0707 715 715 0707 715 715 oba 0776 4 4 220 0707 715 eyo egenda kuleetera amannya Karimu Kaliisa, ate 0776 4 220 egenda kuleetera amannya Salam Charity. Waliwo abakozesa Airtel Merchant ne Momo. Abakozesa Momo benjagala okutandika nabo, MTN Momo mwe benjagala okutandika nammwe. Mwe benjagala okutandika nammwe. Momo onyiga otya? Akozesa Momo nyiga star 165 star 3 hash nziramu star 165 star 3 hash. Awo n'onyiga yes oba okay. Ejja kugamba nti enter merchant code. Enter merchant code. Bwene kusaba merchant code yingizaamu 315 865 3 1 5 8 6 5 3 1 5 8 6 5 nyiga send. Bwena onyiga send egenda kugamba enter amount. Eyagala oteekemu omutwalo, oteekemu emitwalo, oteekemu akakadde oba obukadde, osaddaake 1,000 oba 10,000, osaddaake 1,000 oba 10,000, osaddaake siringi emu oba ensusuba zonna z'oba osobodde, oba 10 oba 100 oba 10 oba 100. Kakati bw'omaliza okuteekamu ssente nyiga send. Ejja kuleetera options esatu eyekugamba nti pay using, londako number 1 yeya mobile money. Number 1 yeya mobile money, kitegeeza yingizaamu 1. Onyige send ekusabe pini, teekamu pini yo. Bw'onooteekamu pini onyige send, sente zigenda kujja. Eyo Momo. Kati ate bw'obanga oyagala kuyita direct 0776 4 4 220 0776 4 4 220. Oba seekyo kozesa Airtel Merchant. Eyo yo bw'onooba ogikozesezza egenda kukuleetera amannya gombi kubanga ogenda gawandiikawo otya. Nyiga star
185 star 9 hash nziramu star 185 star 9 hash awo nno nyiga yes oba okay ekugambe enter merchant ID. Enter merchant ID. Bekusaba merchant ID teekamu 43 42 98 9 43 eyo merchant ID eya Airtel 43 42 98 9 onyige send awe kugambe nti enter amount sente zosaddaka meka ng'okimanyi nti ku ssimu kweziri teekamu zonna zosobodde ng'omanyi ku ssimu kweziri saddaaka bw'omala oziyingizaamu ssente nyiga send egenda kukugamba enter reference kati bwekugamba reference awo nno woba owandiika amannya go mu bujjuvu bwekusaba reference wandiika amannya go mu bujjuvu bw'omala gateekamu bulungi nyiga send ejja kusaba pini oteekemu pini yo bulungi bw'omaliza okugiteekamu onyige send sente zijja kubanga zeeyoleka eno nga zituuka ate naawe eyo message ng'ogifuna nti nno zizze. Mariam Kalisa akyakulembedde akutta omumuli gwaffe n'emitwalo 2. Madina ali mu kyakubiri n'omutwalo gumu 6 ate Nakamanya mu kyokusatu n'omutwalo mu kyokuna mulimu Sara Kajoba Nakamanya gumu 10 mu kyokuna mulimu Sara Kajoba omutwalo kati benkana na Isa naye nga Sara Kajoba ye yasoose okujja ensonga lwaki yali mu kyokuna kakati Isa najja mu kyokutaano kubanga benkanya sente. Salima Namatovu Salima oba Salima Namatovu alese 2000 ne Umar Wanyonyi naye bwatyo naleeta 2000. Zikiriza tuberenga tumulamu kumulamu kuno nyinza okudda nyinza obutadda nyinza okudda bw'olaba tondabye manya nti akati nkulese tugende mu maaso ne bannaffe abali e UK ku Zoom ate bw'olaba nkomyewo ate togamba nti yabadde atusiibudde nedda naye asigala nga swadaka yoyo kyaweerayo ddala waayo kale katumulemu tovaawo. Buli taxi, basi, bodaboda, ate nga buli lw'otalabira bizinesi yo ofiirwa Ension Oil okukuuma yingini yo nga nnamu ate ng'essaza gimu bulungi. Ono ye oil owaffe aba boda taxi demmwe bamaayika kozesa Union Engine Oil kulufuna oil ono okuva mu dipo za Union Stockist Dutaway. Olina okukola obeere steady. Pini yo gikumbe nga tugenda kababeere wa luganda lwo emikwano oba abakoleka wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. In partnership with and NBS. Your faith should never be out of reach. Press, move to your smartphone and stay right in the moment with Wow. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to you anytime,
anywhere, wherever you are, whatever the about keeps you connected to your faith. What makes us who we are? But when we are freed for service. The National Mosquito Net Distribution Fund should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria. Is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets, a campaign also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, one mosquito per 2 people in every household. A village health team member, a community health executive, and the LC1 chairperson will move house to house to register members of the house mosquito nets. Ensure that you register all your household members to receive a mosquito net on the distribution point and receive your net. Mosquito nets protect you and your family members that lead to malaria. Ensure that you receive the net, hang the net, and sleep Hills of Rampara district. Check Mukwaya ku cramps nakyo nga bw'olaba ebizimba challenge y'amaanyi nnyo eri abaana abawala zirina kubeera nga ziruma omuntu asobola okufunamu okulira obutali bulungi naye nga tebumugyaako kukola mirungi emirala kasitamba alina obulumi nga bumuziyiza okukola ebintu ebirala.
then abakyala abalina obuzibu nga sukaali oba bali ku madagala ga kansa abalina risk enene ey'okufuna obwo obulwadde ey'okubakubulizibwa bo ne bagenda ne beekebeja oluvannyuma lw'akaseera akatono mu baana abalenzi oba mu balenzi basobola okufuna kookolo w'ebitundu byabwe ebyekyama. Omukyala olumu ayinza okuba alina obubonero omwami talina. Kati mu nsi mw'oba owangalira wabeera nga waliwo enteekateeka okufuna vaccine against human papillomavirus kikubizibwa ogenda ogifune ebaddewo ebbanga ddene bagyekebeza eyambako okuwaddaawada nawankubadde vaccine eri against like four species nenga species endala nyingi kati wabeerawo ekintu kyetusobola oluvannyuma lwa Allah okubeera nga obulamu bwaffe tubukuuma kiba kirungi ne tukikola ffe ng'abasiraamu era ffe ng'abantu okubeera nti no twekuuma tuli balamu. Biwaddeyo ku lupapula tulina programu endala musibe nnyo ebibuuzo bingi naye alabika by'okulupapula biweddeyo n'endooza biweddeyo. N'ekyamazzi bakyesigyeeko kigero ky'amazzi meka bakibuuza nnyo ku average zibeera 3 litres. Naye osobola ogenda ne bakupima ekyobuddemu barakallahu fiikum. Waliwo ebibuuzo tebijja kubula ndooza kino kiyinza okusembayo kandabe ekyasheekaana kijja okusembayo. Ono agambye nti nfuna pain ennyingi ennyo nga ndi mu period kwegamba mpulira I can't cope kwegamba ndooza zimuyitirirako. Agamba what can sure about that. Era n'agamba part B, if someone feels a lot of pain in the tube, that person how do otege otandi kati tube yenuma. Anyway, I don't know. Naye ekibuuzo kigamba bwe kityo nti bw'aba alina period ng'awulira she can't cope akola atya. Ayinza okuba alumizibwa omulala n'alumizibwa ng'alina condition greater endometriosis mu nsonga z'abakyala, omulala n'alumizibwa asangiddwamu alinamu obukyamu talina kubeera mu bulumi, omulala just ebibaawo ng'omuntu agenda mu period omubiri gwe nga barakallahu fiik. Atono yabuuza kontakiti ya Dr. Mariam ne wawalira tujjanjagala kusaba permission. Anyway, Dr. wanaaba anakola ki? Dr. ayina eddwaliro by the way, ayina eddwaliro era specializing mu ndwadde z'abakyala. Kinaaba kisinziira gyalabanga kugalawo inshallah taala okukola kyo okuba nti bwe basharinga contact inshallah taala. Abu nyiza okuba obwajja nyina essimu eyinza okuba eri private sayisola gisharinga naye ayinza okuba ayina eyeddwaliro kunakusalawo gyali yarabbi. Sebo Amir oyina omuzindaalo gwoba ojja okubuuza ekibuuzo era gwokola ki inshallah taala. Then wanaamala tulinayo message okuva mu ssomero erimu Ittihad. Then tugenda studio ku Salam TV live tulina fundraising y'essomero lya Musa bambi lyakwata omuliro. Okay kale omukono gwasigaddeyo inshallah taala. Kakati obudde engeri gye budduse Dr. ajja kukomawo olulala ajja kukomawo yakkiriza okusaba kwaffe ate ayogere ku menopause n'ebirala n'endwadde endala alhamdulillahi rabbil alamin. Naye mukiza akaseera kano ebibuuzo inshallah taala asummarizing ayinza okuba ayina oba abwesamaraye. Then wamaliriza tugenda kusala live ku Salam TV ne ku then inshallah tuyide essomero lyaffe lya Busiraamu lyakwata omuliro
ate nga womanyi amasomero ngaako wotaasa essomero lya Musa Islamic obanga ataasa obusiraamu kubanga ya rabbi muva baseeka abakolaki abatusomesa eddiini. So inshallah taala nsaba musigalewo. Headmaster agenda tujja atubulire kyekyavaako omuliro. Waliwo stories zikwata kaana akawala akayokya essomero. Mbadde nsaba musigaleko mujje muwulirize omuliro gwamu essomero eryakajjaabwe erikwata Quran. Agenda kujjawo n'abaana abo bagenda tuwulira story inshallah taala. Naye akaseera kano kansabe munange ewa Tihadi obanga olirede nsawoseeko kamera yo oba ne video yo obeere ready. Dr. Mariam wagenda kumalisa kati goddako in next 1 minute sebo. Owa Itihad oli co-host, you can unmute. Nkusaba inshallah taala obeere nga weesumulula tulabe ekifaananyi kyo nga kize ku screen kubanga olumaliriza gw'otandika. Brother Kajimu wa Itihad saako kamera yo ne video yo inshallah taala. I don't know whether college nja kusawoseko kamera yo ne video yo gw'ogenda okubeera nga inshallah taala oddako weesumule n'akazindaalo. Bane waliwo essomero erya international school lyerya, it's the first of its kind in Uganda, bayita Itihad. Lyo lisomesa amasubject nga olaba ezabiraani naye ng'omwana ali mu international kati obeera nga olaze ye Uganda International School tulinayo nda sikyazijjukira naye nga lyo lino omwana bakolanga basize Cambridge bakiriwa whatever naye at the same time ate nga lya secondary school naye nga ate lisomesa ne bino fiqhi hadithi nakola kino era ku international level lipya. Agenda ditubulirako tugenda mu eddakiika 5 nga tunagenda mu studio inshallah taala naye ka inshallah taala yedda kati. Dr. Mariam mbadde nsaba nnyabo kimanyi obudde bugenzo otuwe summary summarizing mu bigambo biidhni rahman then inshallah taala ate tugende ku Itihad then tugende ku Salam TV tugende ku nsonga za ez'essomero lyaffe eryakutta omuliro. Over to you Dr. Mariam. Barakallahu fikum. Ebisimba by'abaana ebiseera ebisinga si kansa. Bw'oba olina obubonero obulumi bwa pressure kawago okuvaamu omusaayi omungi oba embuto ezivaamu omuddiringana ogende ew'omukugu abeere nga akujjanjaba. Naye bakusangamu obuzimba nga tolina bubonero teweeraliikirira obeere ng'olya bulungi ng'okola exercise. Tekyetaaga kuddiringana sikaani okuggyako ng'olina obubonero. Naye exercise nga hajati exercise wano ebungereza ndaba nnyo abakazi abazungu bavuga obugaali banga badduka ku kkubo simanyi obwa America abazungu ndonyo okulaba mukazi abaddugavu nga badduka obanga bakedde n'oga bajali jangu tudduke n'abikkiriza. Tuwuli exercise practical abakyala abaffe abaddugavu ze basobola era kugamba kuba kigambo kiri genero babuukebuuke bazineeku kubanga sirangayo eri ebungereza oganda Seeka Salim uli avuga kagaali na mukyala we kizibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne wabeera nga talina budde ng'ali mu room ye obanga alina crash program ayinza okufunayo eddakiika just na jogging bw'ati kumala essaawa oba eddakiika 3 ku makya n'olweggulo. Abo bamusoboseza ng'alina akagaali alina wasobola okukavugira distantly oba alina ennimiro oba asobola okuwuga asobola obikola but just jogging. Osobola okujoginga wonna w'oli n'obeera muyizi n'obeera obudde bukutte ng'oli ku mulimu osobola okudda ali n'okola ki n'okola exercise yo. Barakallahu fika jazakumullahu khairan. Seeka Salimu mbadde nsaba weebaze dokita mu ddakiika ssebo inshallah taala tumwebalize tufune muganda waffe wa Itihad ssebo. Dr. Mariam alhamdulillahi rabbil alamin ntwala omukisa guno okukwebaza ebyotusomesezza ffenna ababaddeko abayizi ababaddeko tubadde bangi
naye nze nganze neeyogerako nti ndabika ebintu mbitegedde nnyo nyinza okuba bannange mbalidde bwakendo ofuuse musawo kati nawe osobola dokita munnange atunyonyodde bulungi ebigambo tubitegedde era tusaba Allah kusasulemu obulungi ogende mu maaso ng'ojjanjaba abaddu ba Allah abantu ba Allah abantu ba umma bw'ebigambo bye bibadde birungi nnyo ate ekyokoze ekyenjawulo wallahi nga bitambulira ku buyinza bwa Allah oba ku Qur'ani engeri gy'adda annyonnyolamu bannange mwenna abaliko bw'ofunanga omusawo bw'atyo wallahi ng'agenda kunnyonnyola n'asoma basimala n'akugamba nti oluvannyuma bwa Allah eddagala lino liyinza okuyamba bannange kya muwendo nnyo tekisangekasangeka era munnaye Dr. Mariam tukwebaza tusaba Allah ne famire yo n'abantu bo bonna bonna ne b'okola nabo Allah akuterekeremu baraka akuteremu omukisa ogende mu maaso ng'osomesa abaddu ba Allah era ffe nze ku lwange nsaba bwe tunaaba tunyeyo akaganya ku mulundi omulala ja kusaba obe nga tugenda mu maaso nsonga zino naye nga tusiibudde kwebale nnyo kwebalire ddala nga tonawulire kontakiti y'eddwaliro bannaye Dr. Mariam ayina eddwaliro awo kandirabe erinnya twalesa kontakiti yawo in case ng'omuntu ali yagadde obujjanjabi kontakiti se bwe tukoze tutya ya rabbi oyina ku Apricot Healthcare enamba yange eri Apricot Healthcare kiri ku Mawanda Road yerinnya ly'eddwaliro yes ebo Mawanda Road lidda wakozi eri Mulago kiri between kamu Mulago Kalwerwe Kalere ne Acacia Mall kati ova Mulago ng'oddanga agenda ebwayise nedda bw'ova Mulago n'okwata ekyakamokya n'otuuka ku City Oil oba ku museum Uganda Museum oyisaawo ku museum oyisaawo n'otuuka ku muzikiti ekamwokya nedda sebo yowala bw'ova ku museum odda ku City Oil ku mukono ogwakono mwe muli ekikubo ky'okwata you turn left obeera ku Mawanda Road bagambe ekyangu Mawanda Road bw'ojingiramu Kalerwe ekakoma waliwo sheeru k'oyambukira n'ojja n'ogguka wano nga ku City Oil bwakugambye egyo bayita Mawanda Road Mawanda Road eri Mulago eri mabega wa Mulago hospital eri mabega wa Kasaawe crossing mu Akibwa Road mbadde manye eri eno nga ku Buganda Road naye bulijjo masolo manyi wa mu kyalo omanyi Kampala bw'otyo okay bane tweyanza ate tukusimbudde bannaye Dr. tweyanza abadde asoma essimu namba namba eri +256 750 398 630 eyo gy'olina eya WhatsApp yeyo inshallah era yeddwayo yaffe Apricot yewe nga bamutwayagala kukola appointment kujja kukola ki yes bannaye barakallahu fiku bannaye maniswa tumusiibudde Dr. naye maniswana alakum ma'ruf omuntu abakolera obulungi mumusiima inshallah taala taka tulina okumuweereza akatonda obulago bukole ki inshallah taala mukayise wange weewa amasolo abasobodde inshallah taala at least omusawo waffe bambi tweyanza nnyo tweyanzege programu zino zibeerayo buli last Saturday of the month eziri our medical hour UMC medical hour inshallah taala oba omuntu mwina obulwadde mwagala twogereko tusobola okufuna abakugu alhamdulillahi rabbil alamin ne bakola ki ne babeeranga bajja akaseera kano inshallah taala Dr. tukusiibudde tugenda live ku Salam TV ku nsonga za twaga tugenda leero katukumanya kyekyaviddeko essomero erya Musa okwata omuliro barakallahu fikum naye nga tetunnagenda tusaba headmaster w'essomero lya Itade pya mu ddakiika nga 5 ssebo tubuulye ku ssomero eppya eryo ssebo over to you ssebo hello naam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Our YouTube channel noberanga watchinga omusomo guno live ku our YouTube channel. Nziramu okubaniriza buto officially nti welcome you all tubaniriza musomo gwaffe ogwaleero omusomo ogukwata ku bulwadde oba prostate nga tulina ne yes nga tulina omusomesa waffe agenda okusomesa nga ye consultant mutwale nga ye consultant surgeon Umaru Sebagala era nga musajja era aina a degree okuva mu Habibu Medical School era ne masters degree okuva e Makerere University era nga akaseera kano akakalibya emirimu gye agamu malwaliro amakulu nnyo e Kampala eyo nga Kitante Medical Center era y'omu ku basajjoni abakulu ab'ekibuli anyonyodde bulungi ate era tujja kumuzza ku ndwadde endala inshallah taala gye bujja ssebo shempa Salam TV. Eno, yes, Salam. Don't let your mornings be boring. Please keep away. Your names won't sound well when you are arrested. How do you tell me that you have arrested? Which unfortunate has been arrested. How do you tell me Nguyamo taken to prison for theft? What are you using God's name for? Karohanga innocent. Catch the morning switch Monday to Friday, 6 to 10 a.m. on Next Radio. Byolina okukola obeere steady. Pini tugibulira muntu yenna kababeere wa luganda lwo emikwa tugiwandiika wantu wonna era tugitereka mu ssimu yo. Communications Commission and NBS. From two rooms in 2008 to East Africa's multimedia power, told Uganda stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we're opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform.
Nothing can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on DSTV. We all know water is life. That is why we, the Union Transporters Alliance, created our own Union Water to bring life to every moment. Not just at work, on the road, at home, or at school, but also at special events like Kwanjula, birthdays, graduations. Ganoge Gafe. Drink Union packaged drinking water and stay energized, refreshed and recharged. Order from any Union office or Union sales agent. Union, the better way. Eno ye Salam TV. Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyalonda abamanyi muffe n'abasukkulumya ku bitonde byonna byonna ebirala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa ti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala yawa obujulizi mu Qur'ani ng'akakasa abamanyi teri bantu basinga kumutya okuleka abo abasooka okumutegeera bye baba abamanyi era be basinga okubeera nga bamutya. Olunaku olwayo be mashiatillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kwogera ku karamatul ulama, ekitiibwa ky'abamanyi. Abamanyi Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa kye yabawa yabasitula amadaala kubanga be bakuuma eddiini ya Allah. Ekitiibwa Allah jalla wala kye yawa abamanyi kubanga kyekyokulabirako eri abalala. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kye yawa abamanyi tachiwa buli muntu yenna wabula yabalonda mugawo yajja yalonda bannabbi nalonda ba ulul azim nalonda khalili ne khalili we. Kati n'abamanyi Allah subhanahu wa ta'ala yabaawula n'abajja mu bantu bonna. Nabwe kityo abamanyi banjawulo tugenda kwogera fi kalamatul ulama. Abamanyi basika bannabbi. Allah jalla wala yabaawula n'akolanga abamanyi be bagenda okubeera nga be basika bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi bonna okubeera nga batuusa obubaka. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi yabaawula. Wabanga Allah subhanahu wa ta'ala gaibye basika bannabbi era abamanyi be ba minister ba Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku dunia. Omwana Adamu ba for example mu state house president ba minister bamuyambako kutuukiriza obuvunaanyizibwa okusinza buli muntu mu ministry mwali. Nibagamba ono education buvunaanyizibwa okulaba education etambudde etya. Ono wa agriculture okulaba ensi etambudde etya mu byobulimi n'obulunzi. Kati ne Allah subhanahu wa ta'ala okulungamya abantu badde Allah gyali okutegeera obwomu bwa Allah n'okumusinza mu bwomu bwa Allah jalla wala mu bitonde byonna byonna yalondamu bannabbi baali batuusa message. Oluvannyuma lw'okuvaawo kw'abannabbi abo abamanyi Allah bye yawa okutegeera abagezaako okutegeera message bannabbi gye bajja nabo ate buvunaanyizibwa bwe okugituusa eri abalala. Allah yagamba baminisita ba Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku dunia abamanyi babbeeyi era abamanyi bavunaanyizibwa ku bantu bonna. Obuvunaanyizibwa bw'abantu bonna obw'abantu musiraamu si musiraamu buvunaanyizibwa bw'abamanyi ensi yonna. Tobola nga kivunaanyizibwa ku musajja ali Saudi Arabia ne batwala omwana ne Uganda n'agenda n'asoma mu university eri. Kivunaanyizibwa ku sheikh omusiraamu ali e Misiri bajja omwana ne Rwanda oba Tanzania bamutwala asoma eri. Obuvunaanyizibwa bw'abamanyi balina obuvunaanyizibwa bw'abantu bonna mu nsingo zaabwe okubajjukiza amateeka ga Allah n'okubalaga amazima. Bonna bati basobola okubeera nga bajjukiza Allah subhanahu wa ta'ala Allah yani n'okubalaga amazima nti Allah subhanahu wa ta'ala alina kubeera nga asinzibwa. Kati abamanyi buvunaanyizibwa bubali mu nsingo okutegeeza umma ensi yonna Allah yani okutegeeza ensi yonna lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda okutegeeza abantu bonna Allah biki byabaagalamu
nabwe kityo obuvunaanyizibwa Allah jalla wala mugwa gweteeka mu bulago bw'abamanyi. Era Allah subhanahu wa ta'ala wakubuuza abamanyi kwabo bonna abataategeera na kumanya mateeka ga Allah. Allah buli mumanyi alina kyamanyi ku ddiini, Allah agenda kukubuuza ko oli ataategeera. Ate n'oli ataategeera Allah agenda mubuuza waakiti yanoonya okumanya. Nabwe kityo okumanya kyatteeka. Amanyi buvunaanyizibwa bw'okusomesa abatamanyi. Naawe atamanyi si kutuula awo, olina okunoonya abamanyi bakusomesa oba ogende gye basomeseza eddiini mu masomero, mu mizikiti, mu mihadha, yonna gye giri okusobola okubeera nga oyiga eddiini. Kigambo okusomesa kyanjawulo. Omumanyi alimu yasomesa. Naye ate omubuulizi, gwe tuyita omubuulizi, yoyo yategeddeyo aya emu n'agisomesa. Nabbi yagamba ballighu anni walau aya. Gwe tuuse ekyo ky'omanyi wadde aya emu, oyo aba mubuulizi. Kati saawa eno buli mubuulizi yenna yeeyita musomesa. Naye twogera ku bamanyi be tuyita abasomesa, basheekha abasomesa.